Trump yawangula mu mazima n'obwenkanya. Oba oyagala oba toyagala wangula ne bw'oli emwenyerekesa ne bw'oli eyisiga ebizigo ne bw'oli naabira mu mugga n'owuga mu mugga bakuwa. Fulufiga Nakangobi ye Jennifer yasalawo okwogera amazima era ng'avaayo nakugamba nti oba onaakola otya ne bw'oli sinika ne bw'oli tekirivaawo nti bakuwangula nti ensi yonna ekimanyi nti obuwanguzi bw'oliko wabba bubbe si bubwo. Era ono yavudde n'agamba nti bantu bange omuntu asaana ebimuli ye Fulufiga nti omukyalo ono atera nnyo okuexposinga ebintu nti obimu babisirikiddwa ate nga bituufu. Waliwo engeri ebyama gye biri mu kufulumira mu kumukumu gye sitegeera. Ebyama bifulumira kumukumu olwo nga banaatera otteeka mu nkomyo kyekigenda mu maaso. Manya Abannayuganda bagezi babategeka basooka ne baleeterawo information kumbe babategeka nti waliwo ekijja. Naye nga rest in peace Paul Kafel. Ekirala njagala abantu mmwe muwe Mama Flower ebimuli bye. This woman simanyi ono omukyala by the way ali real mu ngeri ye ate ono omukyala amanyi ebyama. Ono omukyala ayina ebyama ono abeera atusunirako busunizi kati watuuka nga wayagala tuwulirewo ng'atuwaawo. Jeje Ismail Chuli kakiriipu kano nze mbadde sikalabanga nako mukalabye. Mwe baana mmwe kyekigenda mu maaso. Ismail Chuli ani yakutta musajja lwaki tuvaayo n'otugamba? Vaayo otunnyonnyola ani yakutta. Kuba kati ffe twakateebereza oba abantu bameka be twakasiba mu mitwe gyaffe. Tuba twakateekawo nti ono yakutta olinajja, tuba twakateekawo nti oli yakutta ne tulaba, tuba twakamala okusiba ono olinajja kwegamba. Tetumanya ani yakutta naye vaayo weeyogerere ani yakutta. Olaba obuzibu bw'okubeera n'empalana ennyingi ofa n'obula n'okufuna justice. Kubanga buli muntu oba wamulwana dda kati babeera bagamba oba oli ate buli kiripu gy'oyogera gye tutuukako eyo tulabira ddala ng'oyo yaba yakutta. Buli kiripu gy'otuukako ng'olabira oyo ye yamutta. So simanyi bantu bameka be tukolimidde ku nsi kuno naye vaayo weeyogereko otunnyonnyola ani yakutta. Ani yakutta? John Paul Kafel. Job Paul, Prince Paul. Rest in peace. Mulekerawo okwogera ku bantu mmwe ba YouTuber. Mutwadde abantu mu depression batuuse n'okufa. Nga bafa lwa bigambo byammwe. Ye lwaki nga ttemboozi njogere eno njegere city straight nange oba nabaaki. Nga tuvuddewo omukulu Frank Gashumba yagudde mu mbi. Gashumba ono y'omuntu atera nnyo okugenda ku radio n'ayogera ebintu ebitakwatagana abantu bamwinako obusungu era ku luno ono avuddeyo n'amwanukula. Mukulu Frank Kasabuni Gashumba Interahamwe M23 agent gye baleko sibuka asubinti oli bulungi. Ovudde n'ayogera ebigambo bingi nnyo Kyagulanyi bamwadde miliyoni 10 eza dola biki kati waliwo omwami akubuuzizza nti ate eyawangula akalwa asasula atya gwe yawangula ekyo ng'okirese gwe eyali businessman ate ofuuka otya kati TikTok oba radio presenter kiki ekyakubuza emirimu ekisookera ddala Kyagulanyi gwe weesimbamu yakuleka dda ekyokubiri Kyagulanyi ebintu byaliko bya ggwanga lyonna era biri ku international level so si gwe mu ndowooza nga bw'olowooza. One njala kutegeeza gy'onookoma okwogera ku Kyagulanyi gy'ogenda okulimitinga movements zo gy'ogenda okulimitinga opportunities zo gy'ogenda okufuuka more risk ng'olisikinga obulamu bwo mu bintu by'otategeera. One Kyagulanyi gw'olumba si yagaana omwana w'okufuuka kiwali oyagala wazaala Sheila Gashumba ng'oyagala fuuka ambassador olw'okuba nti Katonda tagaba byonna
wakomekereza omwana omulesa akononeseeko omwana atunda animal feeds. So eyo si weakness ya Kyagulanyi, weakness yo bw'obanga tosobola kumanaginga na family yo kati ogamba otya Kyagulanyi amanaginga political party akube mukama we enfunda bbiri n'amulemerako ng'akozesa amaanyi ga mundu ng'omukira ku makya n'olweggulo. Kyagulanyi si bwe buzibu, obuzibu ye Museveni. Era ekizibu kya Gashumba alina fayiro zisukka 20 ku CID headquarter ne ku police headquarters Naguru gye banyigako bunyizi fayiro n'obutabayo kwogera togenda kukwata. Yensonga lwaki ali wano. Kati Gashumba obuzibu bwe tobuteeka ku Kyagulanyi olina fayiro 20 ez'obufere ez'obubbi ez'okusiga abantu empitandi ez'okukola kyotaji. Kati mmwe mwenna abali mu kwogera essaazi no gavumenti balinako fayiro. Gashumba Kyagulanyi si yalemesa omwana okufuuka ambasada. Yali weakness yo olw'okuba tosobola kumanaginga family yo omwana wo n'akulembere n'agenda atunda animal feeds wawudova. Kati gwe kyekizibu kyo tootamanyi. Kitegeeza nti bw'oba Kyagulanyi asobola okumanaginga political party n'amanaginga family ye n'amanaginga eggwanga nga naawe sitiri okyamwogerako, kitegeeza is beyond your understanding. Takyali level yo. Bwabanga mukama wo Museveni akuwa ssente yogere ku kyalo, kitegeeza nti w'amaanyi nnyo. Lwaki ye tamwogerako? Kubanga amutya. Walemu okumanaginga family, toyina order esobola kwogerako muntu yenna. Nesisimuka tukuba akasabbuuni kampuni yagwa nga tosobola gimanaginga, toddamu kwogera ku bantu. Gwe kwata mwana wo oli atunda animal feeds gwoba oteekawo awo ye akola byalina okukola kubanga yakulema. You can't manage anything in your life. Gwe naawe nkumaze. Tugenze kumala. Era tubadde tukyali awo ku nsonga zezimu abaami bano boogera ebigambo ebitakwatagana ate ebitasaana ate mu kaseera akatale katuufu naddala nga kano abantu nga balina ebiwundu byabwe ku mutima. Ronald Mayinja ye muntu omulala abaana gwe bambalidde era bali muyisaamu eggaali, naye kino kyavudde ku bigambo bye byayogedde ng'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okufulumira. Gwe Mazigo wasooka okuyimba Afrika bamutuuze ne bwe teneka kuyimba nnyimba za nsonga. Gwe Mazigo wasinga okuyimbira ddala ebintu abantu basinganga okwagala ne bakompasetinga. Mugwe wagamba Bobi Wine mbusibanye tojja nga omugana ngani obutajja. Kuva dinga gwani agamba muno gwina vision eziri awe z'amaanyi nyo ziyinza okujja tukwenyemerezeemu gwe matako. Buze namugamba butojja mbusibanye jangu bwa Lord Mayor. Okumanya oli mbizi. Kasajja gwe tuyagalizo ino kyovala bwino obubala b'ennyuma. Okuba kasajja gwe oli kabi. Gwe kya Lord Mayor kyolabinga ekinene. Kati olwalira ani Lord Mayor. Gali maanyi gani. Lwakuba nti obwongo obujjuddemu amaziimwe mwamanyira ebintu by'okubeera nga ebintu byammwe bifunda. Kati gwe olaba kya Lord Mayor tunene Lord Mayor aliko na musajja mulema aliko lw'amaanyi ga Bobi Wine. Gwe ka post walinga olabye nga ak'amaanyi konnyonnyola nti Lord Mayor. Leero Lord Mayor gwe tulina musajja na mulema inginiya mukwano gwa Bobi Wine. Ebyo Bobi Wine bupost eri yamulaba ddanga tabulabamu. Gitemulabo nyunga kyamaanyi. Naye kugambye gwe kiwalabanga ekintu ekinene ennyo bayinere ekya Lord Mayor. Omusajja akirimu leero akirimu lw'amaanyi ga Bobi Wine. Bobi Wine okukulaga nti temulisobola mwe bamazi. Alira temulisobolera ku ddala. Bobi Wine yatunda kaadi yo yagisanga mu nyumba. Bw'ogamba nti Bobi Wine yatunda kaadi yange kitegeeza nti tugeze mu bya ownership. Nga bwe ngamba kati otuuze ekikopo kyange kino n'okitunda yagisanga wa? Eyiyo ngo badde yiyo riddi Bobi Wine yagisanga wa? Mu NUP walinamu ekifo. Maston. Mu NUP walinamu ekifo mu NUP nti gwe walinamuko kadi already eyiyo nga bajja kubajjidde ddaaki eno y'amayinja. Muli basajja bakulu mukuze naye amagezi gagenze. Olumu lukubye ennyuma w'emyaka tuli ku nnakaliga kaavata mbuli awo oli mu kunnyonnyola. Ebinnyo biriga bigundi bya ndingidi tosenya bigubasidde biringa irizi oli ku musajja addusa obulamu bwave limba awonya amatiga awonya omusajja omutta agezita namala nnaku 2 omusooseka olugalo emabega ne mu biseera bamazimu kino kibalayirira mu making sure musabanga Bobi Wine abeere mulamu
kwa yensibuko yesente mwenna mwemanyi obukosi era kakasa n'omulamu gwa Bobi Wine abamujja gujja ku ssente ne tuli muziika muligane mukuna amawafa zaali nga munoonya bya bugagga twakitegeera dda Bobi Wine musajja aliko ssente ne mwewummuzeeko wonna otudde ku bupano ne basibanyi ne bashaloomu ozimbye akabutobuto wenna osula byoba osula ku ttaka wenna olinga empisikepeke ya kapisi wepatisepatisa kapisi kujogera na kaasa kugenda kukaabya wenna amambuluga unyonyera Bobi Wine tisola mwita president oyo namugamba ngani gwe mazi omusajja akuyamba kabaga kongo kubiyo omukazi yayiwazi wa Juma Seiko tubaye Aisha webaye Aisha omukazi woyo wewaka yali malaya wa Seiko omusajja akuyamba najjane kumbaga yo bababi yali Besuma oba yali Flower ga yali wa Metro baye nabira yakuyamba ne kumbaga yo mikolo gye kuli ku YouTube mazi ng'oli awo tubidde bakwanda abo bamisa kibadiri bekulakulanya bwe byovuze babiyingira mu basajja batiridde sekamba techali wanga ali eri mu America afuko omusajja ow'ensonga mu community mu America alungamya abantu ne igozi wasigala mu gwenga kyerolero bajjofu tayo bonna bali mu leadership bafuka ba amaanyi naye mbwa mwana olya obezi mbukadi egomba gosiga Bobi Wine okubeera w'amaanyi egomba wali okoze eyo kigwe kakalabandagwa mukadi egomba gabagenda kulunda egomba begomba bali bakwebazaaki necumi munagomba munakusinga kwafa zali yatadde ekisakale ky'abaana bataliko mwasirizi naye nga basobola osikirayo enfuli ate nga yakayimba kati naye gwe just okubasidde mannyo eno oyogera ebyovu bibimba eno olinga ulyawo wenna bula tutegeerika ani akutadde mu kamera mazi bunagamba Bobi Wine ng'omugamba nga ani gwe matako mbutyankubwa Lord Mayor obwa Lord Mayor kati ani abuliko obwa Lord Mayor abani abulika ava mu kibiina ki busajja mmwe muli bubi kati sawa zino oyogera munamugamba je kubwa Lord Mayor kuba kwagulende taliiko nagala bakujja kuba Lord Mayor mu minyini mwadirize mu kinika amanye ne mugamba muno Bobi Wine asekaliya za abasajja ba politician abali mu simanyi mwenza atwetera ab'ekibogwe basimanyi bawalukaga era omese Bobi Wine okubeera nga ze nayingira mu simanyi lukwago n'amuteeka wansi bye mukola kati wafunye omwaganyo ogwogera muno simanyi amugamba je kuba Lord Mayor kuba olwedde okitegedde lukwago ali ku ttale wetuli naye nga tweyongerayo mawulire g'enjawulo awulira ekisajja kikagwa ensonyi omwami eyabadde n'omwana w'essomero nga kumpi alinga amuzaala kubanga wetunulira omwana w'essomero eno n'omwami weyabadde naye bantu bange misana ttuku kigambibwa nti musomesa gwe basanze n'omuyizi akasooka kawaida yo kutamba kusoma na kulera kwa kama wale tobuzibu twayingirwa mu byamba bibubi
Ebula ninge mumba otyo yetimu. Wabala mateka bado mwana sema nianga matimu. Ate mwe. Chitakaza no bikonda izo kuba. Ebula ita mulo mwingo ndako. Muli ndo mateka ganyereka mukwande. Aba. Eiza be mali okuba. Ona kumuya. Achitaka muntu afulinga. Ungati aina kida mwizire luloji. Mukole mti. Mwalawo wafulinga muleta luloji. Mukole mti. Mwana wange. Mwana wange. Wanamba ite wanamba yama wanamba musule simu. Munoba ngwino mukale uweika. Mutako mukale wontu mwana wanga kunikida. Tutelezo mwana kino wote muwele. Nizoba ngamulo. Banange nona nokusomesya omwana banange nona nokusomesya omwana banange nona nokusomesya omwana obulana kampala kozwala munkende nenga silo somesya mwana obulagendo gyokula nenga silo kusomesya mwana ndakutalo kiriolo wani Musoma kusomero ki? Naye ndikubera mazima nsiza mukuru. Nizitaka muntu afulinga. Mukati mwala wafunire kida omulete muloyi. munange lima bisirayi oli anakaizona akwatire muno omukali nokuno ivayi dala Tikisirani wabula bakozesa busiru. Omuntu akuzumisanga abantu bamaloji. Ano ogigiribwa kola gya business. Sile bagireta wanya masuliro. Singo ate mukalo mukuru. Unafuka Uganda. Ni mwana usimala mu uniform atyo. Nabano mu uniform. Aina mu uniform zizo mkono kote. Bamwele kida oza kumtola mgomu sawa. pesa mtoye Kama zikaona gari alitoka tunanye mwili kidogo. Kwa msango tayukanga. Kumbe bakuba masasawe. Bomusango gwa mani. Yale ni mtumba abisenga ni bisinga kubana bisinga tumba abonye yale bakukula kumapira Kaita school free ngara no bomwara wozi zonga tegera bomwara wasi Maka bata kana school fees baita na uniform ibiri. Bateka mena na bati usiramu eyo. Acha ndeke azwa ile. Kum kyatekere kumu. Ko kubanga bamusoya akajojjoji w'ebibuuzo naye nga bimukalidde ku mumwa nga talina kyakuddamu. Agezaako okugamba omuwala nti yogera nti olina emyaka eziwera 18. Bantu bange ensi nzibu naye awo we tuli. Ate munnange kiri mulumbe ew'omugenzi bitanda yo kitokota si kisaanikire. Kikutte wansi ne waggulu bingiddemu militale naye nga namwandu agamba nti bbaawe yagambanga nti munnange we ndiba nfudde munzikanga awo wenzimba kalina. Ab'eŋŋanda bagamba abafu tulina obbaziika ku bijja olutalo mbuluvaawo. Nalabyeko n'omukwano gw'omugenzi ng'agamba bannange turespectinge namwandu
neki n'emugenzi ye kennyini kyeyayagalanga. Ekyembi tewali bwiru oba endagaano nti omugenzi yali yakola oba ekiraamo teri kiraamu nti oba omugenzi yali akikola, naye ye Namwandu agamba baawe abadde bulijjo akyogera nti wenfanga kati munziike kumpi awo wembadde we tuli mu kuzimba kalina. Ab'eŋŋanda baganye, wabula abamu bagamba nti oba oli awo mbu ab'eŋŋanda balina interest mu kifo ekyo oba mu ttaka eryo lye bali kuzimbamu kalina. Bantu bange ekirala abadde bagamba nti n'omwana ow'okusatu afudde, nedda si bituufu. Omwana ow'okusatu akyaliwo naye nti ali mu mbeera mbi. Weebale kubanga weekuumidde ku NCK TV. Teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, bisigadde tukomawo nabyo tovaawo.